Olwaleero njagala mbalaze system ene yange ey'ente gye ntambuliza. Mu kwanguyirizamuuko n'agituumye ombanjiyisa erinnya erya organic farming. Organic farming. Okulima oba okulunda ente eziri wakati awo nga tozunguwaza nnyo naye ate nga tokyalina nte ziri zivaamu liita 3-5 naye ng'ebintu obikolera mu mbeera yammwe eya bulijjo eri organic. Bannange ente zange muzirabe ziri ente za kiyumba ziri wakati awo. Kiyumba si kiyumba. Ente ezetuulira wabweru ne zeebeerera wabweru ne zitambula nga bwe zaagala. Emmere ze zirya mmere nzungu si nzungu nnyo eri wakati awo wakati ente emmere Katonda gye yazikolera omuddo n'enzungu entabuletabulemu enzunguzungu. Ku makya tolabye wano nga baziyiiramu emmere, olabye baziyiiramu bintu bya kizungu oba olabye baziwa muddo oguli fresh. Omuddo ogw'ekisagazi gwe twerimira tetuteekako kigimusa tetuteekako ki. Obusanga bwe tubujja wano bwe tubuzzaayo mu nnimiro. Enkuba n'ebutonnyako ekisagazi ne kimera nga kigimu. Ekisagazi ekigimu kibeeramu ekiriisa ky'amaanyi kyemuva mulaba ng'ente zaayo zinyirira. Olaba ente zaayo gundi tunuulira ente yiiyo. Nte y'amata evaamu liita 18 ku piiki yaayo evaamu 25 kati evaamu 18 emyezi ndoza bagikanye guno gwakuna era erigwako. Naye oziraba bwe zinyirira olw'okuba ziri ebintu biri organic. Bannange nze sirwanyisa abo bantu ba importinga bintu liisa kino liisa kiri liisa kino. Nze nasalawo nti nina ettaka lyange ddene kansimba omuddo nga mungi n'ensimba ekisagazi n'ensimba kasooli. Bannange mbiwulira ebirala byonna Cloris Gayana ani hey ani naye bannange munsaasire nze obwongo bwange butono tebusobola kuteeka bintu bingi mu mutwe. Kasita namanya nti ente zirya muddo omuddo n'engusimba nga mungi. Kasita namanya nti bw'oziriisa nga wakagutema teguba mulungi n'engutema eggulo limu ne gusulawo ne tugukuba enkeera nga guyita bulungi mu kamashini ne zigulyako n'olunaku oluddako nga gukyali guvuddemu olwakiragala kumiima kye bayita okumiima gumiimyemu. Sirina kye nnyongeramu ku makya ozirabe zonna bwe baziyiiramu ne zirya nga zirya muddo. Katonda nti yagikolera kulya muddo principally. Va ku zino ze bagenze batuyiyiza ezirya n'ennyama zinne waazo. Ekyatuuka mu Bungereza abato temukimanyi. Mu 1991 waliwo mad cow disease mu Bungereza eyasaanyaawo ente ne Bungereza ne bagiteekako n'ebbaani y'ente. Nzijukira gyali emyaka 10 lwa saayansi oyo gwe bateeka ennyo mu nte okukakkana ente ne zigwa eddalu n'abantu abaalinga balya ennyama eyo nabo ne bagwa eddalu. Mad cow disease. At least nze nali economics teacher mu biseera ebyo nakisomesanga. Bungereza yateekebwako ban emyaka 10 ente zonna ne bazookya era Bungereza nga tevaamu nyama era nga teyingiramu nyama. 1991 I do remember that very clearly. Nze ku lwange bwe nkoze faamu y'ente ne ŋŋamba saagala kuddamu ebyo. Ente kanziriise Katonda bye yaziragira okulya. Nenzongerako ka supplement katono. Ente bwe ziri omuddo omukube ku makya ekyemisana ne ziddamu ne ziri omuddo omukube ku makya ekyemisana lwe tuziteeramuko maize bran. Maize bran mujja mu kasooli gwe neerimira nga nze mwerimidde ne tukubako akawunga oluusi tukuba kibosolo ne tuziteeramu whole grain ne tuzitabulira era muddo.
olweggulo lwe tuziwa ku silage ow'ebisagazi oba ow'akasooli. Eyo y'emmere gye twakuba ne tutereka mu binnya. Ye tulina ttani ezisobola okuliisa ente zino zonna okumala emyaka 2 kuba olina okwetegekeranga. Ekintu kyokka kyokka kye nnina ekiri foreign zezo mineral salts, ebyo ebinnyo bye zikomba era bituufu ate era nabyo munnyo kuzuwa calcium. Ente zange zifuuyirwa omulundi gumu mu mwezi ate ku luwalo sigamba nze sirabanga ku nkuwa ku faamu yange okumala kati emyaka 2 okuva lwe zajja siddangamu kulaba ku nkuwa waddeemu bweti naye tufuuyira lwa luwalo nti tomanya tufuuyira omulundi gumu mu mwezi. Ekyo si kyempita organic farming. Lwaki abantu bakayanira amata g'ente zange? Kubanga teziriimu madagala mangi, tezirya madagala mangi. Kazibeere ennyana. Abantu baagala ennyana n'aginyweseza ku cupa n'azikola atya. Nze bannange omutwe gwange munafu. Tegujja kuddaawo nti ate kati neeraliikirira nnyana muwoze ecupa z'ennyana mukole bwe muti. Ate n'ennambaazi zange tekisoboka. Ate n'ekyokubiri njagala bano abaana bafune emirimu. N'ekyokusatu njagala ente maama w'omwana ayonse. Mpulira ente zijjeeko, ennyana gijjeeko, kola bwoti ne bwoti. Nze ng'ezange ennyana ze zijjako. Nze ng'ezange bamaama be beesambira omwana nti gwe okuze genda. Emirundi egisinga gyonna ndabye ennyana ente zimaama ze zeesambira ennyana nti okuze genda. Oba ennyana yo kennyini ne bagireeta nga tekyabiriko kuba yeeriridde kkuse. So bannange ekyo ekya organic farming mukyetegereze naye okolanga ekyo ekikugyamu. Ali awatono nga tosobola kukola bagazi bwe wati tekirina mutawaana. Kola ky'oba osobodde.